balamusiza ku mwenna balabe baffe ba Data TV bakulisa ku mirimu n'okugibeebaza kugikola era ne tusabira ne bannaffe abajja bakume emirembe. Nnyina Mukama aliweebwa ekitiibwa. Katwebaze tugabane ekigambo kubanga bwe bulamu. Tange nkugulumiza n'okuwa ekitiibwa omwana wa Yesu Kristo kubanga Yesu yakusaba nakugulumiza Lazaro yava mu ngombe. Katonda w'eggulu n'ensi osumule buli mwambe yenna kumujja mu magombe n'obusibe bwa buli kika kuyita mu kigambo kyo ate ofaafaganye emirimu gy'omulabe Setaani n'abalabe bo basse wansi mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye. Ab'emikwano mwenna nyongera okwebaza naddala aba Data TV okukola naffe wamu omulimu guno n'abaweereza bannange betweza ffenna Bannayuganda na buli muntu yenna ebaaya batusabira n'abo abatulaba tumanyi nti enjiri eno mugiwagira mukyagiwagirira mitima temunaba kuvaayo ne mumanyi nti erina omulimu omulungi gwekola mu Bannayuganda n'ensi yonna. Ngenzeeko nsookeddeko leero mu Zabbuli 75 olw'ensonga eno. Ensonga gye ngenda okwogerako linayogera ku ndagaano twakola endagaano ne Katonda ey'obukulembeze n'obufuzi by'obugagga n'ensiimi nga Katonda ayagala kubizza mu kkanisa ye kuba ensi ebadde ebirina obuyinza abweddize era y'ensonga egenda mu maaso ate emabega nabaga tukola ku nsonga y'efuga by'emyoyo gye gitwambuliramu mu bantu okufuga obubi. Ebyo byonna bijja kuvaamu ebibala ebirungi. Manyi ekintu bwe kiba kikolebwa wano nga tekinnaba kulabisibwa abantu balabanga omuntu asaaga. Naye buli kye tukola kitubuulira wano kijja kuvaamu ebibala ebirungi eri Bannayuganda. Mugenda kulaba efuga bbi nga liweddewo wano mu ggwanga Uganda. Nsome kyandikuba kino bannyonnyoleza. Zabbuli 75 oluyi lwa 6 kubanga okugulumizibwa tekuva buvanjuba newankubadde bugwanjuba newankubadde obukiika obwa ddyo. Katonda ye mulamuzi ate owaaza ono n'oli n'amugulumiza kubanga mukono gwa Mukama ekikompe mwekiri eky'omwenge guliko ejjovu kijjudde okutabuddwamu nekifuka. Mazima ebbonda ly'abo ababi bonna ebbonda ly'abo ababi bonna ab'ensi balirikutamira balirinywa. Mukama yeebazibwe nnyo. Katonda alina enteekateeka mu mawanga gonna oba mu nsi zonna twala obuyinza ku bufuzi bwonna naddala eggwanga Uganda lyayagala okukozesa ne bagamba nti Katonda yalonda President Museveni era n'amulekawo naye nga tamuleseewo nti akola birungi naye yali amuwadde omukisa gumu ng'ayagala yeenenye akyuse eggwanga lino nga tafiiridde mu nsindikagano za muntu. Naye wadde teyeenenyezza oba yeenenyezza Katonda yalina enteekateeka nti oluddako aleeta omufuzi mulala nnyo ng'omufuzi anaagenda kubanga amutya yenteekateeka ya Katonda. Katonda tannakyayinza kulemererwa kukola ye amanyi bw'ajja okukikola naye ategeka okuleeta omufuzi agenda okuwulira ebigambo bye tubuulira agenda okutambula mu bigambo bya Katonda so si bano be tulaba ng'Oweekitiibwa Bobi Wine abagamba nti tagenda muwa ntebe ne mutabani wa Museveni tagenda kutuula ku ntebe ekyo nakibagamba. Katonda alina ye omufuzi gwe yeteekerateekera yamumanyi naye ng'ajja kubanga amutya aluka kyabaga nti ate owaaza ono n'agulumiza oli. Kati mwenna abafuzi abali mu naddala mulembe guno mu ggwanga Uganda n'abafuzi b'ebweru wenna nga kwe bali ne kansokere ku ggwanga lyaffe Katonda agenda kubatoowaza wansi kubanga mubbye nnyo eggwanga musenye abantu obutwa muwadde abantu obutwa mubasize emmundu mulidde enguzi mukoze buli ffujjo lya buli kika muwambye abantu buli kimu kye mukoze Katonda agenda kukibasasula ekyo kandi kibabuulira butereevu. Amasomero ekyawandiikibwa kyali kiri Matayo 10 olunyiri lwa 28. So temutyanga abo temutyanga abatta omubiri nga tebayinza kutta bulamu naye mutyenga ayinza okuzikiriza obulamu bw'omubiri n'asula mu ggeyeena. Lwaki mbula ebigambo bino nga ndi muvumu? Bayibuli empa obuyinza era ng'oba olina Katonda akugamba totya abalitta mubiri. Tubawa ekitiibwa tubassaamu ekitiibwa naye tetuyinza kubatya kubabuulira amazima. Amazima nina okugababuulira kuba Katonda gantumye mumanye nti essaawa yonna Katonda agenda kubatoowaza wansi ate musasulire buli kintu. Tubolaba nti kati batandise okugamba tutandise okulaba amawulire agagamba nti akulira member wa parliament ow'ekitiibwa oyo naye alina ebintu byabba biri eno n'eno n'eno. Buli kimu kijja kuvaayo
oba musirikidde biki oba mubbye biki oba mukoze biki buli kimu Katonda agenda kukijjayo. Yabagamba nti tutye oyatta omubiri manya atta omwoyo n'omubiri tetutya abatta mubiri wadde olina emmundu nze nkussaamu busa kitiibwa sikutya nkuwamu ekitiibwa ne sikutya kkubo ly'amazima oteekwa mpolizi oli wa kitiibwa pulezidenti ntera ogamba bakabaka baministers bamwe ba palamenti abali manga ag'enjawulo bapaapa baani sirina gwe ntya kumuba oli amazima naye muwamu ekitiibwa kubanga bayibuli nga nti totya abo batta mubiri tya oyatta omwoyo n'omubiri kubanga asula mugeena siyinza agenda mugeena lw'abantu abatulina obabuulira amazima naye sikyawandikibwa ekirala Baruumi 8 ndi kukutya kati nako kankwogereko Olunyirwa 14 kubanga bakulembera omwoyo wa Katonda abo baana ba Katonda kubanga tetwalibwa mwoyo gw'obuddu ogw'okutya naye twalibwa mwoyo okufuuka abaana ba Katonda akaabya nti abba kitaffe twabalokole naddala bw'oba okukkiriza Katonda n'otambulira amazima n'otambula n'omwoyo mutukuvu ega nti fetukulembera mwoyo mutukuvu kyatugamba okukola tulina okukola kyetwogera era atugamba nti omuntu yenna alina okutya oyo omuddu wa Setaani abalokole bonna abatiitiizi baddu ba Setaani baweereza Setaani katotandika okutya oba otandise okuweereza Setaani oba ozzeeyo mu buddu bwa Setaani naye ng'ate oli mulokole ebunenga nti mbabuulira basaba ne bannyabo mwebale kutubba mwebale kubba buli kintu kyonna kye mubbye emisolo ne mwongeza kino ne kiri naye essaawa yammwe eri ku kaleebwerebwe oba mulina mmundu mmeka oba mulina bambega bameka oba mulina kiki Katonda agambye nti oba mwagala oba temwagala agenda kubatoowaza ate musasulire buli kimu anaaba akyali omulamu. Tubalayo ekitiibwa pulezidenti yatulya bagamba abasuubuzi n'abagamba nti ye obudde bumuweddeko y'anaatera okufa ate olulimi bwe lwatula ng'omanya yajja kutuuka ekiseera awo mulaba mu bulamu naye mwe ababadde emabega nga mulowooza nti yabanyweza mugenda kudda wakyo kibabuulira kubanga Katonda oli bw'aba yamusaako ekisa abeerawo naye ate mmwe oyo kubanga yabadde abanyweza kaakati essaawa yonna Katonda bw'anaamutwala mugenda kuddawa mugenda kusasulira buli kantu konna oba oli w'amagye oba oli wa poliisi oba oli mbega oba oli minisita oba oli ani ojja kusasulira buli kintu kuba Katonda agambye nti ajja batoowaza abateeke wansi ate agulumiza abalala y'enteekateeka ya Katonda. Manye ebibala bino bannayuganda bajja bisanyukiramu. Ngenze ku nsonga endala omukulu ono Katonda yaŋŋamba nkulabule bw'oba abamuwulira sikumanyi maaso sikulabangako naye nga nkulabako oluusi ne ku TV bakuyita Zambali Brasio. Beera ng'osaba nnyo Katonda kuba yakundaga nga waliwo abakutambulirako abagala okukola obulabe. Beera nga osaba nnyo Katonda ng'ate weegendereza abakiwulidde amugambe Katonda bw'aba atumye kwogera ekigambo nkyogera nga bwaŋŋambye. Oletambulidde nti bantu gundi naye obulamu bwo beera ng'osaba nnyo Katonda. Ngenze ku mulala Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda twagala nnyo okumanya amazima Kabaka gy'ali. Ddembe lyaffe nga bannayuganda n'abantu ba Buganda bo bannansi okumanya ekituufu kuba tulaba obutambi nga bagamba nti ate kaakati we yali mu Biniigina simanyi ali Namibia simanyi ali luddawa oba obutambi butuufu oba si butuufu. Obuvunaanyizibwa okutunyonyola kuba gwe Katikkiro obuvunaanyizibwa okutulaga Kabaka waali kuba gwe Katikkiro ne tumanya nti ali wano tetugaana omuntu alwala ebyo bibeerawo era n'okuva mu nsi kubeerawo naye abantu bagamba nti beetaaga kumanya kubanga tebakuvumye bakutaddemu ekitiibwa kya wesseemu ekitiibwa kyo naawe obage nti bannange Kabaka ali wano mujje tugende mu mulabe oba ajje twaveeyo tumulabe obulwadde tebugaana oba oli mulwadde fenna tusobola okulwala niwano baffe ne baalwala ne bavaayo ne babalaba tetuganye kubanga tumanyi nti era mulwadde naye kye twagala kwe kumanya Kabaka waffe waali kuba tuvunaanyizibwa nga bannayuganda nga bannansi okumanya nti ali wano bagenze ne bamulaba oba yakomyewo ekyo nakyo nkimaze ate kati ngenze okuwulira nti ate akulira abasirikale be ate naye yabulawo simanyi nnaku 10 tolaba nti awaliwo emizanyozanyo gitategeerekeka akulira abasirikale ate abulawo atya ate talabikako ate musirikale Kabaka alina abasirikale abo bamukuuma Kabaka babanga n'abasirikale baabwe mwatandika basaako basirikale ba gavumenti kati twagala kumanya mazima nze mbabuulira mazima ekyo nakyo nkimaze. Ngenze ku nsonga endala abasumba bulijjo bawoza tusabira Kabaka simanyi tukiika Kabaka lwaki temuvaayo kusaba kati muli bannanfuusi muveeyo musabe mwogere ku Kabaka kuba tumwagala okumulaba muli emusirise kitegeeza muli batiitiizi omuntu yenna tumwagala okumulaba kabeera ani tulina gwe twagala kulaba nti talabika kabe pulezidenti nga alikyali mu ggwanga
bw'aba akyafuga tuba twagala okumulaba ali ludda wa, kabe minisita kabaani tuba twagala okumanya ali ludda wa, kubanga buvunaanyizibwa bwaffe tetukyawa bantu, tukyawa kibi kyetubuulira. Ngenze ku misolo, abansuubuzi mwenna bakubiriza kyekiseera eky'okudda eri Katonda. Manye ebigambo byenjogera temutera kubyagala abantu, n'ekiseera kya kwegayirira Katonda. Kubanga President Museveni mwamufuulanga Katonda. Bw'olugira buli kimu President Museveni, buli kintu kyalibaddeko akikolako kati yafuukanga Katonda. Kyekiseera eky'okudda eri Katonda, kubeera mulaba abakudaaliya bukudaalizi, tena kyabafaako. Kyekiseera eky'okudda eri Katonda bassebo ne bannyabo, okwegayirira Katonda, kati budde bwakaabirira Katonda, okudda eri Katonda. Ate nga Bayibuli tekkiriza misolo egyo gisusse, naye Pulezidenti ng'ompuliriza namwe aba Revenue. Bayibuli tekkiriza misolo gisusse, abantu emisolo gibasusseeko nnyo. Emisolo gisusse nnyo ku ggwanga lino, ng'ate eggwanga lino ebyobugagga, ate nga ssente ziri mu gavumenti, abali mu gavumenti be bazibba bennyini, baleeta ba investor, tebawa misolo, naye ng'ebintu byabwe, ate ne batulima mbu ba investor. Bo tebawa misolo, ate tebamanyi kukola, babbi bubbi bali awo, kati bateeka ku bantu emisolo egisusse. Lino eggwanga lyaffe Katonda yatukolera nga lyaffe, si lya muntu omu ti President Museveni tumusaamu ekitiibwa, si lya NRM tubasaamu ekitiibwa, si lya abantu abali mu gavumenti bokka tubasaamu ekitiibwa, naye bassebo ne bannyabo bali mu gavumenti. Nakino kanti bagamba abantu ba bulijjo, Katonda agenda kutuusa gavumenti anenteekateeka y'okutuusa nabagambye anenteekateeka, naye bw'atuusanga gavumenti n'agijjawo ng'alese gavumenti endala emutya, mugendere ebigambo bino bye mbagamba. Temuwoleranga ggwanga, Katonda tayagala kuwoolera ggwanga, kubanga oluusi abantu abamu batunuulira Abanyarwanda ne batunuulira Abanyankole baga bali mu gavumenti, si bonna nti be bali mu gavumenti be babba. Eriyo Abanyankole abakaaba, eriyo Abanyarwanda abakaaba nabo mwebali, eriyo n'Abaganda tabali mu gavumenti ababbi, ate n'Abaganda abakaaba, n'Abengula gye bali abakaaba, naye ng'abamu bali mu gavumenti. Kati mbeegayiridde mbabuulira, Katonda tayagala kuwoolera ggwanga bw'anaaba atuusiza gavumenti. Ye agenda okwesasulira, oba gavumenti yegenda okukola ku ebyo. So gwe kugambi gundi tumukwate tumutte, gundi tumukwate tumukole bwe tuti. Katonda tayagala kuddamu kuyiwa musaayi, ayagala kuleeta eggwanga eriteredde erinaamutya, kubanga ayagala kumuweereza. Ekyo nno kigenda n'eri amawanga gonna. Katonda ayagala abantu bonna bakyuke, bwe mulembe gw'ayagala, tuddeyo tumuweereze kuba eggwanga yalironda. Ebyo ebigambo mbimaze, kati ngenda ku njiri, neebadde enjiri naye ngenderera ku njiri. Leero ngenda kwogera ku bafu n'omwoyo mu biti eby'enjawulo, kubanga abantu tebamanyi nti abantu bafu. Oyinza okuba nga oli mufu naye nga tomanyi. Njagala olwaleero okutegeeza otegeere oli mufu, osobola okukyuka, osobola okwenenya, Katonda bw'akuwa ekisa, n'ova mu kufa kw'omwoyo otegeere nti oli mufu bw'abadde takimanyi. Nange nategeera luvannyuma nti nali mufu. Ebyawandiikibwa bigamba biti mu Luka 9:59. Luka 9:59. N'agamba omulala ngoberera, naye n'agamba nti Mukama wange ndeka mmale okugenda okuziika kitange. Naye n'amugamba nti leka abafu baziike abafu baabwe, naye ggwe genda obuulire obwakabaka bwa Katonda. Njogera ku bafu, mwenna abampuliriza. Yesu yali atambula, omusajja omu n'amusanga mu Isirayiri, n'amugamba ng'ayagala kumwegattako kubuulira njiri. Naye n'amugamba amuyise, n'amugamba nti akyayagala genda kumala kuziika kitange. N'amugamba nti leka abafu bagende baziike abafu baabwe. Yali tategeeza nti abantu abafa ne bava mu nsi bagenda kuvaayo mu ntaana ziri bagende basimire bannaabwe. Yali alina kyategeeza nti abantu abalamu ku nsi wano bali wano ku nsi abasinga muli bafu, naye nga muli bafu ba mwoyo, temusobola kugenda mu ggulu. Abafu ekiti ekisooka kye kino. Ekisooka be bantu abali mu nsi abasamize, abatategeera ddala butereevu Katonda. Ngenda okusookerako abasamize bonna be mulaba n'abantu abalala bonna abatakkiriza Katonda, batategeera Katonda. Abo bafu ba mwoyo, kyekika ky'abafu abasooka. Era be bakulira abafu bonna, bwe kyalibadde ekika be bakulu b'ekika. Ngenda kulaga n'abafu abalala. Abafu bano nange nali sinalokoka nga ndi mufu wa mwoyo. Bano bonna muli abasamize bamanyi na kuyita basawo ba kinnansi, si basawo ba kinnansi, basamize. Tulina bayitira ddala basamize abo bonna bonna bafu ba mwoyo okusobola ku byawandiikibwa. Pawulo agamba bw'ati mu Kutume 17 Enyiriri 3. Kubanga mbadde mpita ne ntunula bimusinza,
naye ensanga ekyo tekiwandiikiddwako Katonda atategeereddwa. Kale kye musinza nga temukitegeera ekyembabuulira ye Katonda yakola ensi n'ebirimu byonna, kubanga oyo ye Mukama w'eggulu n'ensi, tabeera mu masabo gakolebwa na mikono. So taweereza na mikono gy'abantu, teyeetaaga kintu, kubanga oyo ye abawa byonna obulamu n'okusomoka byonna. Yakola okuba ku buli ggwanga ly'abantu kutuulanga mu nsi enjuuyi zonna, bwe yalagira n'ayawula ebiro n'ensalo ez'okutuulamu kwabwe. Banoonyenga Katonda mpozi bawammante okumulaba, newankubadde tali wala, wabula omu ku ffe, tali wala buli omu ku ffe. Bayibuli eyigiriza ti Katonda ono yakola eggulu n'ensi tabeera mu masabo. Abasamize mumpuliriza mwenna, mumpuliriza abajjumba, bamamafiina, baali mwenna mumpuliriza gye muli, kuba Katonda tabakyawa baagala, naffe eyo gye twali. Nina obbabuulira amazima. Era temweyisa nti mulimba nti muli basaba kinnansi, muli basamize. Tabeera mu masabo Katonda gwe twogerako gwe mbabuulira. Mwe muli bafu ba mu myoyo, n'abagenda mu masabo muli bafu ba mu myoyo. Mwenna mwetaaga kulokoka, kwenenya bassebo ne bannyabo. Ekyo ekika nkimaze, ngeze ku kika ekyokubiri eky'abafu b'omwoyo. Abafu abookubiri ab'omwoyo be bantu abali mu madiini naye nga geefudde agali ku Katonda. Amadiini gano bwe gajja, amadiini agatali balokole ba mwoyo, nabo bonna bafu ba mwoyo. Ekyo ekika ekyokubiri be batabani baabali, nabo bafu ba mwoyo. Lwaki bafu ba mwoyo? Bayibuli ebogerako mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri bw'eti bw'egamba nti temwegattanga na batakkiriza, tetukkiriza kwegatta nabo. Era ne bano abafu abalala nja kuboogerako abeegatta nabo. Essula ya 6 ekitabo ky'Abakolinso essula ya 6 egamba bw'eti. Olunyiri lwa 14, temwegattanga na batakkiriza kubanga temwenkanankana, kubanga obutuukirivu n'obujeemu bugabana butya, oba omusana gusa kyekimu n'ekizikiza. Kristo atabagana atya ne Bayaali? Mugabo ki omukkiriza n'atali mukkiriza? Yeekaalu ya Katonda yeegatta etya n'ebifaananyi? Kubanga ffe tuli yeekaalu ya Katonda omulamu. Katonda nga bwayogera nti n'abeeranga mu bo, n'atambuliranga mu bo, n'abeeranga Katonda waabwe, nabo banaabeeranga bantu bange. Muve wakati mu bo mweyawule, bw'ayogera Mukama. Temukomanga kintu ekitali kirongoofu, nange ndibasembeza. Era n'abeeranga kitammwe gye muli, namwe munaabeeranga gye ndi abaana ab'obuwala n'obulenzi, bw'ayogera Mukama. Bayibuli eyigiriza nti bw'omala okukkiriza Kristo n'olokoka, tiweegatta madiini, kubanga nabo bafu ba mwoyo. Era ebintu bye bakola biraga nti bafu, ate bifaanana n'ebyobusamize, tebyawukana. Kati kangese ng'Abakatuliki, kubanga siruma mu kigambo, bwe baba bagenda okubakula bafaaza, okubafuula bafaaza, babagamba musooke muddeyo mukole biri, baddayo ate eri mu masabo. Ebyo nabirabirako ddala nga ndi muto, batatange nabaga nti yali musamize. Baddayo mu masabo ne bakola ebintu by'ebyewongo, ne basinza basetaani. Era abo tekibaganda kunywa myenge, kubanga bafu ba myoyo. Basisita mumpuliriza ne bafaaza, muli bafu ba mwoyo. Ne mulyoka mukwata abantu bonna, era abantu abagenda madiini mwenna muli bafu ba mwoyo. Okuva ku bakulembeze mwenna, bakabaka baani mwenna abantu babulijjo babakwata obujega, muli bafu ba mwoyo. Ekyo njagala mukitegeera olwaleero. Bwe bayita obufirisoofa bava bakwata batya? Kuba bagenda ne basooka bayambala olugambalo, nayambala kino nayambala kiri, yenna n'asooka azimba bw'ati, najjira mu byambalo ebyeru nga yeewumbese bw'ati. Gwe nolowooza nti alina Katonda, bw'asaba n'essaala n'alukagira bw'ati bw'akuwa omukisa, n'oga nti Katonda gw'alina. Naye nga ne mu Kereziya egyasula obutala busula gwaka, kubanga emizimu gibabeera bubi. Basajja abo batya emizimu okukamala, basula obutala bwaka. Bino byenjogera mbimanyi, kuba nali ntuseeko ku biga ebimu naye na miryango, manyiyo gye nzaalibwa. Era bwe nagenda bafaaza nga ngenza okulokoka, ne mubulya Mukama bye yaŋŋamba nti gwe Katonda akwagala naye okulokoka kuzibu. Ne ŋŋamba kiki? Ate bwe ngenda okuyingira, kuba nali simanyi by'ofiisi, nasooka nenyingira n'asooka n'agenda munda ne mugoberera, nasanga ajjayo amacupa g'omwenge afukunkula anywa. Ne ŋŋamba naye abalokole baga tebanywa mwenge, ate ono ali ku mwenge anywa. Ne ŋŋamba wano wenzize wakyamu. Aho ne ntegeera bwe nayingira mu Kaleziya okusaba, nagenda okulaba obubaani bamansira amazzi, ne ŋŋamba nti ate nyingide musabe ddala. Kwegamba Omwoyo yali annyambe kubanga ayampisa okulokoka, nga ntandise okulaba nti ate ngenze musabe ddala eriringa erirongooseemu. Kati bassebo ne bajja bafaaza Bakatuliki mwenna, kyebambaga nti Paapa ye mukulu w'ebisiyaga, muli bafu ba mwoyo, mwetaaga kulokoka, sibakyawa, nina okubabuulira amazima. Amadiini mwenna mulina okutuuka okulokoka.
kubanga mutambula bwe muddeeri mutambula bwe muddeeno mutambula bwe muddeeri bassebo ne bannyabo nkomawo temuvaawo n'abafu abalala